Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo nze Ibrahim Mukasa. Tuli ne mwami Micheal Mugwanya. Yes sir. Abasinga go bamanyinga King Micheal. Yes sir. Owa dance hall crew. Yes, sir. Atenga ye dance hall king. Yes sir. Mu dance hall fraternity mu ggwanga Uganda. Gutuna olunaku of course kino kibwatukira interview ya kibwatukira egudde bugwi mpulidde amawulire mbadde ndi awo nenda amawulire ku social media nti King Micheal ayabulidde Uganda Musicians Association. So netuzalawo tumunoonye of course from the horse's mouth atubulire exactly what happened, what went wrong, azaako ki, addawa, avuddewa, ki ekiddako. Micheal nkwanirizaako ku show. Nange nsokola obulamu bulungi nnyo badde ndudde Ibrahim nga sikulaba sikunyumiza ku mboozi naye nga nkwagala nnyo era nkufollowinga nnyo. Obulamu bulungi nnyo. Kiri kitya? Abantu mbadde nkusaba nga muganda wange obasomere ekiwandiiko ekyo. Of course ekiwandiiko nja kusooka nkibakwatire bwenti. Basooke bakibawaawo then nange nkimenyeemenyeemu tulabe naye nga ekiwandiiko of course mukiraba omutwe omukulu Resignation kwabulira oba kulekulira. So kyekiwandiiko kino ye bbaluwa ya Micheal gyawandikidde aba Uganda Musicians Association. Tuli ku extra digest mugoba nsonga bwe kiri. Thank you. Okay, of course waggulu wali Micheal Mugwanya aka King Micheal ennaku z'omwezi 3 Maachi lwaleero lwennyini to the executive board Uganda Musician Association UMA mu bumpimpi application for resignation as dancehall music representative in UMA alekulira ekibiina kya Uganda Musician Association nga akiikirira abayimba dancehall music. Nkijeyo bulungi nnyo. So mu mbeera eyo ne tukkirira wano ng'agamba I hereby wish to submit this letter resigning from my position as a dancehall representative due to personal issues. Nateekawo full stop. My last day of work will be 31st, which is today. So please accept this letter as my official resignation under your kind consideration. Mujikirize awatali kusika muguwana kuwananya kwonna. Mu mutima mulungi. I regret any inconveniences that my resignation may cause to the cabinet at large. If any of my assistance is needed in the selection and training of a replacement, I'm willing to help in any way that I can at all times. Si mutima mubi waali okulaba nga abayamba oba akwatamu we kiba kyetaagisa. Ataddeko email ye ne namba ye y'essimu. I'm grateful for all the valuable experiences I have always received during the times I have been working at UMA. I will always look back, which is very good. Si mutima mubi akadde konna wova toyombye lwe lunyiriri luno. I wish UMA a very big success and hope our paths may cross again one day. Ensozi tezisisinkana naye abantu basisinkana one day or the other musobola okusisinkana. I'll be grateful if my request is put under your kind consideration. Thank you. Yours faithfully, Micheal Mugwanya nasako mukonya. Okay, King Micheal mu bbaluwa eno mulimu akawaayiro kenjagala otunnyonnyole. I hereby wish to submit this letter resigning from my position as a dancehall representative due to personal issues. Because bakulonda oweereza abantu. Bubakulonda mu kifo kyonna mu buweereza bonna okwata ebibyo n'ebikukwatako n'obiteeka ku mabbali n'obeerawo ku lw'abantu. Nsonga ki zino ezikuviddeko okwabulira? Ensonga kenjogeddemu personal issues. Ensonga za UMA ziri nti twalondebwa abantu batusimba ku mugongo ku jahazi ne batulonda. Jahazi pia munyonyo. I remember. Ne bannonda nga dance representative waabwe. Naye ng'okulonda kuno era twalayira ku National Theatre awo ekisanja kyaffe kya myaka 2. Nawulira emyaka 2 ne giggwako nga tuba tulina okuddamu okulondebwa
okitegedde oba bakuzza mu office oba todda kati ekisanja kyaffe ekyaggwerako nga biseera bya covid ne tusigala nga tukyaweereza nga tuliwo bubeezi naye ng'ekisanja kyaggwako so I wanted to give that respect okuwa abantu nti ekisanja ky'omuntu bwe kiggwako ate tolemera mu ntebe tegedde ekisanja kyo bwe kiggwako tolemera mu ntebe so ebibaddewo mu covid twasigala nga tukikwatirira covid yaggweko okulonda kukomewo bantu balonde abantu be baagala okubakiikirira King Micheal wanji twebaza Katonda nti ensi yazzeemu okutambula buli kimu kitambula tuzisinkana ndongo mukuba abantu embaga bazikola tekukyali muwendo ekereziya tuyingira mizikiti tuyingira kanisa tuyingira tuli free okulonda kwadde okulonda okwo kuleka kuli omugwa mukaaga ate n'ekirala ekintesezaawo office eyo emyaka ebiri gye tubadde nga tetukuba ndongo fe abamu tubadde tuli mu studio nga tunoonya nnyimba za kuwa abantu singa covid anaaba aweddewo ennyimba zange nziweza albamu yange ya nnyimba 15 eri ready era ndi mugenda mu buli studio okukolekitinga ennyimba ezo okulaba nga albamu eyo ngicompiling ebeere nga eri ready so kati sobola kusavinga two masters ategonde ate mbeere nga mpeereza eno bajja twetaaga ate bw'opushinga music bajja kwetaaga Masaka ate nga bw'opushinga music so abawagizi bange mwenna abaliyo sitadde mu bubi wabula ntadde promotinga music wange gwe mbadde mumbuuza ebbanga lyonna nti Micheal tolina music eno yessaawa mbeere nga muŋŋamba kati wava mu n'otugamba ogenda kuta music aluwa ngenda kubawa music then n'ekyokubiri kyekyokulaba nti I launch my new association. Tulina ekibiina ekya dancehall. Nga bw'olaba nti erina clusters nti waliwo kadongo kamu kamuta mayinja yaleese ekya bandi kitegedde naffe aba dancehall tetwagala kusigala mabega twagala naffe aba dancehall tubeere nga tulina association yaffe nti bwe bayita associations cluster katugambe ragadi ayise associations je nange nga nvaayo n'aba dancehall bange nga tukola ki nga twogera ensonga zaffe banga dde n'aba dancehall tulina association ate nga naffe tulina ebyetaago bingi nga n'abalala balina ebyetaago ebyabwe so sawa yo nangenda kuba mbalaunchingira tuleete ekibiina kyaffe kya dancehall ate era kigenda kuba kiri affiliated ku nga kiri under nga musubscribing to era tujja kuba tugondera amateeka agavudde mu njagala tutunuulire bwe wali oweebwa ekifo kya dancehall crew ekya dancehall representative ekibiina kyo ye dancehall crew bwe wali oweebwa ekifo kya dancehall representative ku kakiiko ka njagala tutunuulire wabawo obwaire bwe batuwa ne bagamba nti anaalekulira office anaagitegeezanga emyezi 6 months prior to 3 months prior to oba 30 working days Micheal kino ekintu oyinza kinnyonnyola otya abantu nti leero lwenkomye okukolera lwendekulidde leero lwenkomye okukola kubanga wano mulimu akawaayiro akagamba my last day of work will be 31st March which is today ate era lwewandiise n'ebbaluwa 31st March 22nd okuwooningibwa ebbaluwa ebalaga nti bannaaye ndi mu kweteekateeka okulaba nga nva mu gyeri ku office nagisindika ku office waba wandikira dda nasindika ku office wawandika ebula emyezi emeka King Micheal nawandiise ng'ebulayo nga weeks 2 olw'ensonga nti kino tukikola nti nalibadde mpandiika nga already oba ekisanja kyange kikyaliko okitegedde naye already ekisanja kyaffe ekyaggwako dda tubadde tukola nga tuliwo just nga abakozi abayamba naye ng'ate ekisanja kyaffe kyakola ki kyaggwako so akaseera ako aka covid ke tubadde tuyamba abantu nga tubadde tukyaweereza so mu bwetaavu mu butuufu bwakyo kiri nti wali teweetaagisa nnyo kuwandiika ng'ebula emyezi miyitirivu because ekisanja kyaggwako thank you njagala tutunuulire King Micheal ebbanga eno lye mmaze nga musaavinga mu office kyemmanyi mubadde n'entuula ez'enjawulo entuula ezinesesite ezeetaagisa okusayiningira ka sitting allowance n'ebiggwa mu kkowa eryo mubadde mukafuna mu ttuluba kinga ekisanja kyaggwako mbere mukafunanga baani because kati wano tutunuulira kye bayita public office tutunuulira kye bayita public money akasente k'abandi mubadde mukafunira mu ttuluba kinga ekisanja kyaggwako kubanga oli musajja mukatuliki sikusuubira kulimba mu kamera wano mubadde mufunayo allowance kutuula biki mubadde muzifunanga baani kubanga ekisanja kyaggwako
oba ntegerekese ntegedde bulungi okay kale kannyonnyole ekintu ekyo bwenti nti ebbanga lye tumaze mu umma oba ebbanga lye mmaze mu umma nga mpeereza ebiseera ebisinga nze n'emikwano gyange abajja okweyogerera ffe tubadde tuteekamu ssente okuteekamu amafuta okugenda mu ntuulo ezo tusavingidde emyaka 2 na gino wegatako eza covid naye nga bukyanga tubeera mu umma eyo tewali ssente zibadde zijja mbu ssente ziizino baddukanya umma mukitegedde nti kwe balina kufuna allowance ki okumala emyaka 2 nga ffe tweteeramu amafuta ffe twetasulira media ffe twetegekera we tugenda okukola olutuula okujjako guno omwaka oba ogusembyeyo guno oguvuddeko lwe bateekayo akasente ku akawunti ya umma ate nako ne kakola ebya umma ne bakagabanya okulaba nti bakola offices in regions nti Mbale ne bateekayo office Masaka ne tubatwalira essente abeerira ne bafuna ab'Embale ne bafuna ng'essente ezo zakola ebyo so tewali nnyo ssente zibadde zijjambo buli lw'otuula olina osayininga osobola okubuuza ku big eye treasurer waffe wabaddewo we tutuula nga tewali ssente naye nga tukola lwa mutima kwagala music industry. Posh Properties Limited ebukoto bano bateekamu ssente nga baguza ennyumba enzimbire ddala. Posh Properties bakugamba ekintu kiri kimu, jangu wewangulire ennyumba ye y'ekirooto, kola ekintu kiri kimu, jangu olambule nabo, bakubire essimu wabuulire wa oyagala bakutwale olambule ennyumba gy'osinga okuba nga oyagala. Payment plan is very simple, osasula kibanja mpola. Ennyumba zaabwe za byapa, buli nnyumba gye baguza kyapa si ndagaano. Ate nga banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company basaabaze maali okuva e China paka Mombasa, basangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza. Bekwata buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tulina King Micheal okuva mu Dancehall Crew. King Micheal gyatutunuulire omuntu buli lwa designinga aba ne report ennyonnyola engeri gy'abadde addukanyamu office ne bwe badde etambula. Report yeeriwa because ndaba bulabi bbaluwa ya kudesigninga naye report ennyonnyola office n'ebiddirira na butya bwe wagisanga na butya bwe ogirese. Yo report eriwa. Eyo report singa tubadde ku office era wali gifunye. Era bw'onooba ogyetaaga ojja kugenda ku office za umma ogisabe olabe emirimu gyonna gye tukoze ate nga ne bw'onooba togisabe era emirimu gibadde gyeraga ku social media nga buli we tugenda emirimu gyange gyonna egya dance representative babadde bakola ki bagiraba abantu nga bakiraba. So oba oyetaaga report naye eri written bulungi era gyeri ku office ejja kuba efuna. King njagala tutunuulire buli muntu bw'ajja mu office n'avaamu tubaamu ne milestones z'oleka ng'onnyonnyodde abantu obanga ebirabwako biki byolese ebirabwako mu kiwayi ky'obadde okiikirira mu umma? Byendese ebirabwako byendese ebirabwako nga bali kujjukira ne bagamba nti mu butuufu singa teyali King Micheal kino tetwali kituuseeko, singa teyali ye singa wano tetuliiwo. Osobola bitumenyerayo nga 3 byokka. Byendese ebirabwako ngenda binyonyola nga ate sibikoze nga nze ng'omuntu tubikoze ng'ekitole kyaki ekya umma nga bwe tubadde ng'obukulembeze bwa umma. Okay. Tuguddewo office mu regions ne tugamba nti ab'Embale kabafune office eya association yaabwe bafuna obuzibu bakole ki bagenda awo ku office nga tebannatuuka ku head office ey'omu Kampala. Ne tugulawo office e Masaka, ne tugulawo office e Lira, ne tugulawo office Wea. N'ekirala ekyokuba nti ngaffe nga tukolagana ne bannaffe nga bwe tubadde ku executive twasobola okugenda eggulu owulira ne tunnyonnyola General Saleh obuzibu bwe tuyitamu owulira n'atuwuliriza nga executive ya umma n'asobola otuteerako akasente ku akawunti eya umma. Akasente ako akabadde kaddukanya emirimu egyo. Milioni nga bimeka? Sente tezaali nnyingi nnyo era kubanga era kati akulonda kuko kwetaaga ssente. Yabawa milioni nga mmeka Jeno? Batuwa milioni 6. Batuwa milioni 6 ne milioni 6 era ogenza ozigabanyagabanyamu kuzimba office bagulira bya office nga tewali ssente. King Jeno yabawa milioni 6 zokka. Ate nga alaba era awulira. Jeno yatuwa milioni 6 nga tuyita mu NCF ya Ragadi National Cultural Forum. Era Ragadi nazituteera ku account. Singa sente zera ziba ziweddewo era mmanya akakiiko kajja kuddeyo kabagambe sente ziweddewo babongere endala. Milioni 6. Okay, eyo nga tuvuddeyo ekyo kiribeera kyalola. Lwaki abantu ebweru eno bali mu kulowooza nti umma eweddewo?
because ebigenda maaso enkiiko ezituula abamu bamemba abamu tebakyajja abali ku kikiiko olufuzi case in point Julia abalamu wano treasurer teyabadde mu meeting big eye kati abantu baba beebuuza ebibuuzo bingi ate in the following day King Micheal resigning nze wadde otuwadde ensonga zo yes zitegeerekeka naye ekibuuzo kiri nti uma ekyaliwo King uma weeri eri bode weeri kubanga twagisanga wate tugenda girekawo naffe tugenza okuweereza ku uma nga siffe twatandikawo ng'abaweereza ba uma King era tugenza ogivaako nga tumanyi wagenda okubaawo ki abaddawo kyogamba nti uma kyovudde ogamba nti uma oyinza okulowooza nti eggwawo njagala otegeere mbu buli lwabeerawo elections z'ekintu kyonna abantu balina endowooza eyo n'abalala baba batayagala kudda mu ofiisi wabaawo abaagala ebifo ebyo wabaawo abakola ki so ekyo tukisuubira nti abantu bajja kulawo bagambe uma eweddewo naye okulonda bwe kunaggwa nga buli muntu afunye position ye nga bw'agyetaaga nga banga bamulonze uma ejja kuba nga nzigumivu bulungi. Okay, uma eri relevant era to who in particular relevance ya uma eriwa okutwaliza awamu gwoyinza oga nti kati relevance ya uma eri kwono ng'omuntu oba kubano ng'abantu relevance ya uma eri mu committee committee yayo nga bw'ogiraba nga bw'eri era kati tolowooza mbu olw'okuba King Micheal resigninze Busindi taliiwo Fina taliiwo era nga batuganya Rena taliiwo Justin Baz taliiwo bonna weebali nze nvuddeyo bwenti ate nga mbalaze mbu sivudde mu uma nti njabulidde nvudde mu uma okutereeza dancehall nange nkomewo mu uma twafiliyetinge tubeere nga aba dancehall betwogera eddoboozi lyaffe tunoonya dancehall representative wa uma bwentwalira ensonga zaffe nga aba dancehall. Thank you. King njagala tutunuulire ebyogerwa ku uma bingi byomanyi rent abula olumu ku National Theatre wali office ku painting office n'ebigwa mu Koweri betutagenda kubanga tutunuulira olunaku olwaleero. Bw'otunuulira abantu abayimba mu ggwanga Uganda abayimbi abakubi b'ebivuga excuse me ba DJ ebika bya music byonna do you think people really need uma? Do you think artists need uma? Bannabitone beetaaga uma King beera wa mazima eri ensi. Do artists really need uma? Nzigyeko mmwe abali ku kakiiko ngamba abali eno wansi do they really need uma? Singa kibuuzo ekyo ngenda kiddamu bwenti ti singa uma yali teyeetaagibwa singa teriiwo era uma eyo weeri lwa nsonga erina ebyetaago by'abantu byerina okuderivalinga kankugire mu covid uma yafuna emmere n'egenda ng'egamba ng'ewa abayimbi abadde batasobola kuyimba. I remember. Okitegeera ekyokubiri okuteekawo offices mu regions kitegeeza nti n'abayimbi abadde anoonya okutandika oba onoonya wootandikira okuyimba oba okola kyosobola okugenda ku ofiisi eyo n'ogaa nina akayimba kange sirina studio uma munnyambye mutya so uma omuyimbi ali well established ayinza obuteetaaga uma essaawa eno era n'okolaga mbu tagyetaaga naye nga omuyimbi avaayo n'omuyimbi akyalina kye yeetaaga uma weeri okumuyamba era nze ndowooza uma ekyalina omugaso era yina kyerina okukolera abayimbi b'e Uganda nga Uganda. Okay, kale thank you so much tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero tukwebaza okubanga okkiriza ne tuwayamuko naawe on camera. Thank you so much tujja kubanga twongera okulondoola n'okunoonya neeyanzizza nnyo neeyanzeege era weebale nnyo Ibraka okulaba nti obubaka buno obutuusizza ku bantu mu mawanga gonna oba mbadde nno kino nkyerabidde waliwo akimpeereza ekibuuzo oba akageri nti ekkuba eryali ligenda eggulu baaligala temukyagenda ggulu kyekiri mu baviirako kubanga after all uma twagikola genda ggulu ate neggulu gye twagendanga ate jeno yajjayo amakanda ye jeno ali wakati jeno gyali eggulu wonna waali jeno gyali era Jeno Saleh naye King kwebaza nnyo okutuyamba nti oyambye uma okuyamba music industry n'ebirala by'oyambyemu abantu ate era point eno kanjitereeza tetwakola uma nti kugenda ggulu kuba uma ggulu agenza okujja nga uma weeri already ebaddewo emyaka kituufu uma naye ebaddewo bagamba ggulu ono yakolanga ekigimusa kyali kyetaagisa
Ibrake chali kyetaagisa okugenda eggulu. Ibrake chali kyetaagisa okugenda eggulu okusakira abayimbi abaafuna akawunga n'ebijanjaalo ne ssukaali twalijeewa ssente era twakabira era ne umanjebaza era ngenda kuba nkomawo mu kiti ekirala nga dansolo to representing. Thank you so much. Of course dansolo oyo goyagala okurepresentinga mulimu okwekuba empawa. Buli omu agamba yasinga okuyimba dansolo, buli omu yasinga okuyimba dansolo. Simanyi ya district kwe mupimira muntu asinga kuyimba dansolo king. Mupimira ku kyo muntu asinga okuyimba dansolo. Because buli gwensanga agamba nze nambeemu. Nali nani Badman Denzo mukamu ngama ndize nyimbye dansolo wano wali. Kakati nani omulala buli gwensanga kamaza asinga dansolo buli omu yasinga mupimira ku kyasinga era ani addirira ensonga eyo nkulu nnyo naye njagala otegeere nti music industry yaffe eno ebadde etambulira ku mbiranye okumala emyaka 2 ng'abantu 3 buli omu agamba yasinga obamanyi bulungi ndowooza ne bwe sibamenyi ensi ebamanyi otegedde ensi ebamanyi so ate ng'abantu abo ekibabeezezzaawo buli omu alina abawagizi be singa oli yali talina abawagizi oyo aba avuddeko so ekimbeezezzaawo nga dancehall artist wano mu Uganda kwe kulaba nti nze abantu bakyayagala music wange abantu bakyakuba mukomuko emyaka 10 na kati bakyamuzina alinga omupye yakajja so nze bwe ngamba nti nze nsinga mu dancehall gwe tojja kumpakanya kubanga abantu mukomuko bamukubira enduulu okitegedde so jangu ate jangu beera prepared kuba kati nze okuvaayo jangu kyanukudde bulungi okitegedde bulungi webale kusiima King Micheal ani namba 2 mu dancehall because namba emu mulina wano ani namba 2 Namba 2 wa dancehall ate yo gye tugenze yibula K kubanga sijja kwagala tuvuge file etali kaddirira tetusobola kumanya asinga ng'okubiri tetumumanya then rest tuba tugivaamu ololoka luba teruliyo ani namba 2 wa dancehall mulangirire wano tukkirire because namba emu tumulina yeggwe ne ya district ogituwadde over 10 years over 15 years abantu bali mu kwenjoyinga music no lwalero kat ani namba 2 mu dancehall music mu Uganda kakati mpapa kakutana actually ekyo kiveewo sisobola kola line up y'abayimbi ba dancehall wano kale mpa namba 2 tugende nze kyemmanyi nti abayimbi ba dancehall gye muli era muli balungi era muwe bali kuweereza kuba mulina abawagizi bammwe tobola lwaki mubeerawo naye nze okuleeta kino ekibiina kya Dancehall Association kyekigenda okusengejja gundi ayimba dancehall adde eri mu dancehall ono tayimba dancehall adde n'ebbali so sobola kusaawa eno kumenya naye nga nkimanyi wano mu dancehall nze king of dancehall mu Uganda namba 2 yabuze tumuleke namba 2 ogira omunoonyerezo ojja mufuna oba gwonoonyereza nnyo extra digestive kwasoga njagala kwebaza Roast Coffee Academy mwe bali kutupampinga mu ssente batendeka ba baristas bakutendeka okukola sandwich bakutendeka okukola crepes bakutendeka okukola burgers basangibwa najja nankumbi ku Stera wano oba ku Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi babayise ba Roast Coffee Academy tubadde ne mwana mulenzi King Micheal okuva mu dancehall crew era nga mbagamba nti tetugenda kubanga tusukka wano mbaagaliza birungi byerere mubeere bulungi mweraba yeah man yeah, like